Dakika zimaze okuwera 13 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi 89 emmanso kwenjogerera okweyambisa obubi emitimbagano kujja kuleeta obuzibu bungi omu akirozezzaako yavuma abaganda guddwako emisango mingi oyagala bwa pulezidenti weetaaga emiliyoni 20 malamba. Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba alonze Brigadier General Chris Bagonza ng'akulira goyese UPDF Chief of Staff omupya majje go ku ttaka kwatya mulonzi era nga jatuulanga entebe enkyukakyuka zezizze mu magye. His Excellency Bobby Wine ayogedde ku kyamusajja we Eddie Mutwe n'agamba bamutenga taliko okwakuliza bonna yonna gy'ali bye ne bibuutikidde amawulire olw'akamwezi kale tujjidde ku mpewo eddoboozi kyali ya musajja wa Kabaka Medicine konze nkubuzaako nate olwaleero ennaku z'omwezi 30 ogwokuna 2025 ennaku tuzibala nnyo zino bwezi tuzibalira ddala nnyo zitukwatako. Nkwebaza nnyo gy'oli era nga nkwebaza pulogulaamu eneyitibwa kkiriza obuga nayo leero abakulu abakatuuka bali babiri ku lwa gavumenti yakatuuka Seba Manyago n'erinnya lye Seba. Seba neyanza nze Henry Kitambula Deputy RCC owa Lubaga. Njagala okutwala omukisa guno okulamusaako abantu baffe bonna abawuliza CBS Emanduso. Seba olwaleero nfunye omukisa ne ttiimu yange ne tukyalirako ow'ekitiibwa Katikkiro era ndowooza gwe mulundi ogusoose bukyanzija mu Lubaga. So twagala okumwebaza ku mirimu emingi gy'alina. Oze ne Chapman nga sikulabye. Ambadde ne diso wange ne ttiimu endala. Kuba mbadde wano omusajja abadde nga ajjanjaba amannyo emyaka 45 mu Mengo. Chapman azeko ne wabi ayogera ikigozi ikigozi naye nga mu America azeka wakamala byonna nanga nsibude ngenze myaka 45 amaze emirimu gye atafudde Sebo ngamba amaze obuweereza bwe wano. Okay. Atende saba manyo ba dentist nga 10 Lulamba n'ekintu kiza kwogera Luganda mulingiza nti koze Chapman Luganda yaluyigirawa alabika yawasa mukyala wa Nampindi bediza kibeddira Nampindi naye no kigozi omu America ayokedde Oluganda konze era weyafunira erinnya Kigozi kitegeeza Oluganda yali alwagala ate yafaayo luyiga agenze aganzizeeyo omukyala wange ne kuno kwe kwaffe konze amina omanyi gubadde mengo kimyeki ngenze nange kukyalira Katikkiro bakuyise embuga batuyise okulaba nga ekisooka nga batwebaza emirimu gye tubadde tukola mu byokwerinda naddala mu activities ezibaddewo eziwera naye n'ekyokubiri okulaba nga naffe empewo zitufuuwako tusobole okuweereza obulungi mu kitundu kino ekya Ssaabasajja. So twagala okumubaza ow'ekitiibwa Katikkiro olw'obudde obwatuwadde n'ebigambo ebirungi byatukuutidde okulaba nga tutambuza emirimu gyaffe obulungi era tetujja kumuswaza tujja kufa okulaba nga tutambulira mu kulungamya kwe. Amanya Kitambula Henry Deputy RCC Lubaga. Tali yekka alina wa PFF anjuga yalinga mpiso PPF yempiso bazitubanga ffe abasajja kiri zirinda bulwange tawa musiremere bazinkubanga nyezo wali mutabazi nnyo bwoti wakaze nyago twali mu nsiko mwe bawita bani PPF kinanjo kya kimize anze nali kinanjo kya kimize kijja kijje right down abana watoto wajitegera tubaina kyo tegera era mwana watu tulina okwogera bali tulina okubikkako kimuna kyo kiraba tya PFF Freedom Party PFF so CPPF eri ali mpiso wajimanyira wanti ali mpiso omutabazi munange kayo tabimanyo kapeti simutaba we Eugene Bongole wa ani we Bongole wano mitiyano wa Muwanga yali Paulo Muwanga awa Mwokota wa Vasiri wano sibagule sibala kina chanje mezi tuli bazibu
Uze katulize so Medi nja kutwala mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana sonyo bannaye bakiyita FF beg your pardon kiyita PPF mu bwangu nekiyita the Freedom Party the Freedom Party okay amanya ngogedde uze katulize Harold Kaija eddoboozi lye Nansa ne pya kuba 2026 kati seriyo ne nakatuma balaga sample the music nobala kudowooza mbadala ebintu ojja kubikola ki ojja kubisobola ali ku testing 1 lo ensonga zaffe azikola ki azogera njagala okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tukola obwambe bwa kuno mwena gye muli naddala abantu ab'ennansana njagala okusaasira bonna bafunye ebizibu betasobodde olw'omukwano mukwano ya mulungi Gross yafiirwa kitaawe mukwano gwange nambirwawo ku Dream n'oba afiiriddwa taata we abagenze muziika looza kyotera eyo olunaku olwaleero Medi leero tubadde mu kooti era njagala kwebaza abalooya abadde akulembeddwa President waffe Elias Lukwago Martha Karua ba Frederick Mpanga gundi ngede omulodi yes antu omulodi president wa Africa tibwa Martha Karua engeri gibatannamu kwasa certificate era twera ajabu zinga era azoro yabadde kujibanja kubanga process yasoka ngambo yaggwa kandi ngambo lijesola yatanajimuwa aluga ne kati omulodi yakulemberwa mulima mu ya yuni nabala bwebo nabona abakoze omulimo ogw'amaanyi olwaleero ekibaddewo prosecution ebadde esaba bajwe briefing egitwateeka omusango gubali baagala ensonga zokebera application y'amasimu nti bagikole mu kyama nga tugitadde mu high court badaga brief ne tugenzo kimaliriza nga ate balooya baffe bamaze okutegeeza oludda okutegeeza kooti mbwate etteeka Medi mbu terikkiriza kukebera kizibiti nga kya simu oluvannyuma ssaawa 72 n'omulamuzi ekyaganye agayembu alikiwulira luli ng'ennaku z'omwezi 21 yagamba bakomewo ng'ennaku z'omwezi 21 nenja kwebaza bonna ku lwa Dr. Besigye abagenda okumulaba eruzira delegations ez'enjawulo n'abajja mu kooti kubanga muno mukabi ye muno ddala mukwano gwange Henry Sempereze Busukuma Kansala Irina Kanwaji ne Kansala Allen Nakabuga b'Nansana mwebala omulimu gw'omukola namwe abalamu namonna abatufuze mbagaliza okuliza okulungi ku radio ya bene eddoboozi ly'abavubuka ensolo ku kizigo kweri Medi gamba ekyakontema kiri kimutodde mu bibuuzo bulungi ensolo ekizigo kweri enga kitwa kimaze dda Medi kweri ate professor yakusomesa twetaka kudda kwebaza economics nedda ne anti omanyi ebyabwe tebalinga yes or no tebalinga kunnyonnyola explain yes applied economics nekyanyumya applied economics n'omuwa omuzindala mukunnyonnyola agamba sawa kuba wakalangaawo eddakiika 21 ezakayita ku ssaawa enkwebaza nnyo gy'oli okuba nti olimanyi oli mujjamu ddaka n'enzendo odomera muzindalo gwo ekyo tokitya nze nja kutuusa paka waka gamba driver yeetegereza gy'alaga naye nga CBS nze ni muzindaalo tuna ensinga bw'etambula tunaddawa Uganda kwe kwaffe gavumenti esindisa abakungu babiri omu amaze okwogera amannya geseba Medi neyanzege omuwuliza w'emmanduso nze Yasin ndidde njasabiggo Yasin ndidde njasabiggo nzikiriza namuse ku bantu basaabasajja yesebo mbakuliseeyo nnyo abalina gye bakoze olunaku lw'enkya tugenda kukuza Labor Day nakapiripiriti nzikiriza namuse ku bantu abakoze ennyo naddala mu kitundu gyenva mu Mityana nga ddala balina abantu be bakozesa jjajjange Mukibi Fred wali Mityana ku Supreme n'omwami Sebaggala Saalongo abo bo be bakutte abaana baggala gy'abasinga obungi n'okusomesa abaana nzikiriza namuse ku chairman Kibirige awo mu kito chairman Robert Ekamvobe nti nabo Bekeri yatandikibwa mu kitundu kyabwe kati erina bangi omwami Smart nti y'omu ku bannamakolero abasinga amaanyi mu kitundu kyaffe abo bonna bantu abatadde ettaffaali ku nkulaakulana y'ekitundu si kyaffe kyokka naye n'eggwanga lyonna
kuba be bamu ku bayina ddala abakozi abasinga obungi. Nzikiriza Medi njozeeyoze bannanga abasinga betugenda nabo nti olwaleero Medi okulwawo nduddewo nga ndi mu kusiba leero nsiibudde bannalyantonde ngende bulungi nnyo nyingira olutabaalo olw'akalulu eryantonde nti nyingidde olutabaalo olw'akalulu nga ŋŋendera ddala Mityana bannamityana kati ndi wendi nnyo yenna neetaaga oli Mityana kati ndi Mityana paka nga mmaze okununula ekitundu kyaffe paka nga mmaze okubajjirawo obukulembeze obutatuukaganye na mutindo. Ensolo ku kizigo kweri nene sina kasolo naye ensolo nene ulibaddemu ebibuuzo kumanu seddakiika zino ziri 30 zennya kitegeeza nti emu kwakiteeka eddakiika 3 mu Luganda y'emu kitundu. Liyani yakkagoba kugumu kutikkira emigugu gw'omusuubuzi kuva China, Turkey ne Dubai. Emigugu egya groupage sekinoomu bakozesa nnyonyi okutuuka mu Uganda baguliza ebintu okuva mu katale tukunoonyeza akatale k'ebintu byoyagala okugula tukutambuza okuva ekisaawe kutuuka ku hoteri kuva ku hoteri kutuuka ku kisaawe era ffe tukutegeeza nti tukozesa nnyonyi tukufunira invitation letter tusobola okuguliza tiketi tuyina avuna oluchina mu Luganda tugenda okutegeeza nti empeereza yaffe gyamu gyagifuna tuli ku BBC building senge namba 412 maaso ga Bank of Africa olugero bayita Nabugabo Street. Esimu eri 0740 15275 resort bagiyita Forest Resort Lweza eno kifo basulayo ekifo bumulirayo so okulayo emikolo gyonna gy'abala okukolerayo bangala okutegeeza nti jangu omulyeko ku Forest Resort Lweza okakase obulungi bwaffe n'obusobozi bwaffe tufuna emmere ffe eyakuno tufuna ekyemisana eyaffe yona gye bayita loko eyabwe gyonza okuyita continental tulina abagifumba yonna n'olya n'owoomerwa kuba akafayi ngu simusa weetolodde obutonde bw'eggwanga ebisolo byaffe biri mu miti wakati kuba akafayi ngu obudde bukedde owulira empewo efuuwa eyita mu dirisa eyita mu kamooli akawo kakufuuwa tulina garden zaffe nno zijjudde obutonde bwonna twongera okutegeeza nti bw'ojja ku Forest Resort Lweza ddala oba ozze ku nnyumiro oba okyusizza ekifo abaana nabo twabalowoozaako tulina kids park omwana mwazanyira tulina swimming pool ebyomulembe buli lwakuta tuba n'endongo ate bwano Forest Resort Lweza omuntu tumutwala nga si wa bulijjo tumutwala kyenkanyi. Forest Resort Lweza tusanga Lweza ku Lwentebe ku Ntebe Road tonatoka mafuta ga Mogas ngodde kajesu bono gwe gumu kukola mafuta ga Mogas era ku mukono gwe gumu oyambukira n'otoke n'okujja tuli mu miti n'onoonya kapani kaliko Forest Resort. Esimu ng'obuze 07 08 52 19 95 oba 0778 0778 738 Ticket Tours and Travel olina ekintu ky'okusoma okukola okulambula oba okukyalako ebweru wa Uganda mu nsi yonna nga Canada, UK, USA, so ne Germany. Ticket Tours and Travel bye bano ddala bolina okwesigamako okukola ku bya visa bino bano bayita mitendera gyonna emituufu okusobozesa okufuna visa iyo bayita mitendera gyonna emituufu egikusobozesa okufuna visa yo mu bwangu n'otambulirawo bayita ba Ticket Tours and Travel kati gwalina nga ekirooto kyo kyakusoma kukola kulambula Canada, UK, USA, Sweden, Germany twekwateko tukuyambe otambule ponye ebisinga tukubira simu 0756 796 072 tuli ku email tickettours and travel 188@gmail.com Ticket Tours and Travel tandika olugendo olwaleero simu eri 0756 796 0702 Mutesa 1 Royal University
Kabaka's University ya Kabaka ya nyinimu ita abayizi bonna abamuliza on A level kujja kwewandiisa okusobola okusoma mwezi ogujja ogutandika enkya ogw'omunaana kyebase August intake tuwandiisa abayizi ku diploma degree oba master abayizi basobola okusoma buli lunaku weekend oba online ulira osobola okusoma buli lunaku osobola okusoma weekend osobola okusoma online oba bwalina obuvunaanyizibwa obulala yonna babigonzezzaamu ku online buli lunaku buli week oba ku weekend tulina kosa zona manga fa ba Mutesa Wandera University civil engineering electrical engineering tourism and hospitality management mass communication and journalism industrial art and design education of the ICT arts education business administration n'amasomo malala mangi okwewanja kwena maaso ng'osobola okugenda ku mutimbagano www.mru.sc.ug oba kyali ku Mutesa Wandera University e Masaka City Kirumba main campus oba ono waffe Mengo Kampala kunyisinga ku besimu 0752 65 83 oba 0706 97 02 75 0706 8702 75 chobaga ndi 02 saka uteka 00 eri 02 Mutesa Wandera University the Honorary Royal Chartered University mwanga chivumiza kutuliza se honorable senso kula Medi abami n'abazaana bassabasajja musibe mutyano banabo ne basebo Medi mu ngeri enjawulo nzikiriza saasobodde Mungu teyansobozesezza kusiika ku mukwano gwange nnyo Abbas Kasaga Haji Kasaga Abbas Kasaga nabadde nyina obuvunaanyizibwa obutansobozesa kubaawo kyannumye nnyo kyannumidde dda Mukama Katonda amusasule musera Haji Kasaga fa bakolaganyeko naye musajja agamba nti nze ngenda kuwagira lila Kasaga hata le kigambo kye ngenda kuwagira lila ngenda kulagana nawe lila nga kiwedde Kasaga abadde musajja muntu mulamu musajja mulungi abadde muweereza nnyo owamulangira nnyo abadde mugomu nnyo abadde musajja mukkiriza nnyo mugombe wamulangira nnyo doktoraawo ng'abeerawo tavaawo w'embuga kasita Katongole yavaawo kasita Katongole yadde yasigalawo era mulangira tukusaasidde abantu bonna bamugenzeeko tumusaasidde nnyo tumusaasidde ddala n'abantu b'e Butambala yabadde kyamani waffe obusiraamu Butambala mu Butambala B bambi nga musajja musiraamu ddala ng'ebintu ebyakola bya kisiraamu Mungu amusaasire yagenze mu ngenda yabadde mu jimu ekineewuunyisa batugamba basa mukole jimu ate adde yakola jimu ate gyafiiridde ajali etuuka Mungu alina bwakola ebintu eyo mu busiraamu tulinayo kiswa kiba kyabaawo omusajja yajja ewa kabaka nga n'atuulaawo baabanyumya n'alaba malayika ng'eri awo mu byeru n'agigamba nti owaye bw'ayamala okuvaawo n'aga nti owange oyo abadde awo ayagala ki nti eyo malayika alimawuti ejjamu emitima nti fadde yagala ani nti gwe nagamba nagamba mpa kalibako kuba yina akaliba nga batulako abuuka mbuuke ngende mu lusozi eyo ndabe gye nensanga tejja kubuuka kunsanga sajja n'amuwa akaliba n'abuuka olwalandinga mu kifo alibe pa ne malayika neetuuka nti kino kyekisaawa kyekifo n'essaawa endagaane tugende ekyandeese wali nga ndaba okerewa njagala tusisinkane wano weerese mu kifo nga wano essaawa n'olwekyo Katonda aba aleeta ajali aleetawo obwetaavu n'ekikola n'olwekyo obusiraamu tebasaamu birala ate ongezako birala musigale nga mukola jimu zammwe Mungu awatu bwe yabadde yasazeewo mukole nga mukola dduyiro nga mukola exercise
naye bw'okulaakulangamu ekyenjawulo kyokka ekyokuyiga nti okola ebyo byokka basawo bye bagambye lutagandika kati gwe medi okuze lwetwepika bwengenda treadmill nziruka nkola akasozi nclimb waggulu 7 nenziruka 10 ono jimu sakatanga nti okakoze leero sajja wakaba kagwoliko nengenda okuva mbiveeko ebyo tosingana kwaba tosanga ababaka nyama bemusanga mu jimu gaba bemusanga mu kajimu nga yakajjuza noga nti ono abimanyi funa omusawo akubulire what type of exercise zolina okukola era ddi era mu kiseera ki with what intensity kugamba buli kimu akikubuulire toweefuula nti byosanze abalala bakola noga nti abavuka bino byebakola naye teeka obikola n'olinya stepa ojja kutukira bwereere ojja kutukira bwereere ate kati ekyo neerosoni njiwadde tugezeeko abasawo okubeeyambisa okutubuulira exercise tusobola nebyetulya nze nebyetulya emmere yanjawulo so nebyetulya okwerabirira okwo kwe kusooka kuli basic so sigamba nti oli tiyerabiridde bulungi temunfuna obubi ate era sibagamba nti temugenda naye bw'oba ng'owulira otambuddemu oli ku fulo ya 5 ya 6 eddakiika bule ziri 18 kwezibulayo okwera essaawa 2 enkya lunaku lwa independence lunaku lwa nsi yonna si independence Labor Day lunaku lw'abakozi ampuliriza omulamwa gugamba social justice and decent work oguli international era emikolo gya Uganda gijja kubeera nakapiripiriti kaija social justice and decent work abenabweru kibabulira kitegeeza kyekyo social justice and obwenkanya obw'embeera eya bulijjo decent work social justice and justice. Decent work nayongerako wali safety health of workers kwekola mu ngeri ey'ekitiibwa decent work kati nga n'osanga kubanga abaworkers abasinga bannanyinire badde obwenkanya ku mirimu n'okuweebwa ekitiibwa ng'okola ani abigaba abakozesa bebagaba ki obwenkanya n'ekitiibwa social justice yes nti omukozi we omuwa ekitiibwa g'omugamba kukola essaawa 28 oba 18 olunaku tomuwa byalina kukozesa n'omugamba mbw'ogenda kulongoosa toyi akwateyo n'engalo kino kirina okingira mu gavumenti kigikwatako kino omulamwa gugikwatako gavumenti etuuseewa ku ekyo neyaza nnyo Medi okumpa omukisa okwogera ku nsonga enkulu eyo abantu bawulira Labor Day balowooza mbu lunaku lwa bonna Medi ekika ky'abakozi tulina abakozi aba bayita ba white collar jobs omuli gwe bamwambala mataayi white collar yes ne tuba n'abo bwe tuyita blue collar jobs bolaba abambala ovuro era olwo olunaku lwabo bawutandikira mu nsi za Amerika abakozi abalinga bakola mu mafactory nga abalonda emwanyi abaweereza factory bowulira n'owulira nti gundi ekyuma kyamutemye abo boolaba abatayina liivu noga nti kubanga mbwe ebiseera ebyo abakozi babakozesa nerabidde ekigambo ekitukozesa ekyo nga okuva saawa 12 mpaka 2 ez'ekiro ng'omukozi akola era ne batandika okwekalakaasa ng'ekintu kyebakolako kyovola agamba decent work ze bayita conditions at work nti okukola omusala si gwe mukulu gwokka naye n'embeera gy'okoleramu nkulu olina maidi awaka yabasooka okukeera ku makya ku 11 ate yaggalawo ku saawa 6 ogw'ekiro
taina liivu nengo omwe emitwalo 3 ate oluusi n'omujjukiza mbu yaliddeko ennyama tojja zimuwa. So nti abakozi abo ne basooka ne balwanirira essaawa. Kyova olaba mu ziri ensi ezaakula olunaku lulimu ebitundu 3 abakola okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 10, abakola ku 10 mpaka 6 ogw'ekiro ne 6 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya, zissaawa 8. Era lebadde ekibazo gwa nti tufunye omukisa nti kati batukkiriza nti kati tusobola okukola ki essaawa 8 nga bavudde ku ssaawa 12. Kakati barawoga nti akati biki ebirala nti bwe naabanga nkola naddala awaddugala nkwata ompe zimagalo. Oli bw'anaabanga akola oluusi muwe bino zolazi headgear zerimete zolabambala. Bwe banaabanga bakola muwe uniformu. Bw'anaakola naye muwe liivu obwenkanya. Olaba olwaleero abakozi abo abawansi mu bitongole ebisinga ne mu gavumenti ate basinga okunyigirizibwa. Medi abanene baina housing allowance, bamuwa sente z'ennyumba, bamwina transport allowance, bamuwa sente z'emmotoka, baina oluusi n'ez'essimu, baina buli kamu koyinza okulaba baina leave with pay. Mu Medi gwo bw'owuma n'oba tukoze ku CBS okumala omwezi ate gwo omusaala gujja. Ate n'osanga ng'oluusi ng'oli kirina ye lwatawummudde ye tegujja. N'osanga nti Medi waliwo emmotoka gye baateekawo nti Medi ekugjewo ojje okole. Ate oli yo wa wansi eddala nga ye ku kasente akatono kali kaafuna era kwalina okujja. Airtime nti ebyo ebintu ebikozesebwa obwenkanya ku mirimu mbu naye abalabe bafuna. Okimanyi Medi waliwo okwekalakaasa kw'aba drivers. Eddakiika ziri 8 zibulayo kwera essaawa 2. Tabula Properties Limited company etunda amayumba n'ettaka eri ebyapa by'obwannannyini bakutegeeza nti balina ettaka lyabwe ppya, basaba okudda esiteeti yabwe empya ku luguudo luyitibwa Hoima Road. Balina Emwera, balina Nampunge, balina Namusera, balina Mabombwe, balina Bukalango, balina kati bagenze Gaza Road, balina Sukuma ettaka. Era nga baŋŋamye nkutegeeze Tabula Properties ettaka lyatunda limu amasannyalaze era n'amazzi byonna weebiri, era baga ssente z'olina z'obawa bakkiriza ekibanja mpola. Jangu enasana ku masitolo gyo basobola basanga wekwate polotiyo wa Tabula kubanga ekyapa weekiri. Essimu eri 070M 942 003 070M 054 644. Chapa Enterprise bamukikuubula Fake Building duka number 3. Bakutegeeza ne sabuni ayoze omuntu ayitibwa Jama. Ono atukuza engoye taggwerera muweevu mu ngalo akawo kalungi. Bali sabuni anaaba ayitibwa Lanzo ali mu kawo ke weetaaga. Genda mu kikuubo omusuubuzi, genda mu kikuubo omusuubule. Nawe ayagala omuti ogumu genda mu dduuka erikuli okumpi oba mu supermarket obaga enjala sabuni ayoze ayitibwa Jama. Ensonga gy'ajja bw'atukuza engoye muweevu mu ngalo ate taggwerera. Era mu mpene sabuni anaaba ayitibwa Lanzo. Mbeera yemu nyumirwa empeereza ya Airtel erese enkola empya eyitibwa Airtel Smarter with data. Bagono baguyisemu ggundu campaign bakutegeeza nti kati totya oyinza okuweerabidde naye bagati weegendereze nnyo checking goberera monitoringa essimu yo bw'ogitaddewo wansi ng'owiza kkiriza obagaana waliwo ebibadde browsing nga bibadde onoonya waliwo ebibadde onyumyako mubadde munyuma kyebata chatting olina bibadde streaming olina obadde olaba firimu yo obadde owuliza CBS kyegendereze nnyo kakati kozesa my data manager ku my Airtel application olondole ebigenda mu maaso simu yo munda erinza okuba alina byolaba ku ne munda waliwo ebitambula ebyo birya data neera Airtel ekugamba nti nyiga star M00# olondeko nyigako okubiri option 2 ogule weekly bundles, data bundles or monthly data bundles or getting a smarter with data Airtel big network. Bano bagambye babuuza kibuuzo sebe ejoli banyabo joli oyina arcade oyina nnyumba yo oyina farm yo yeddundiro oyina bizimbe byo oyina apartment kikutawona ki kuteeka mu masannyalaze
Sanze Ganema emiti gya mailo 7 ebisibuzi bubo kati aba Silver Technical Services Uganda Limited zibaze kimalawo bagambye bakutamba basika amasanze ku bikondo n'okutema omusajja new connection bawo yalinga ekizimbe kyo bakutegeeza kati gwe totya sende manyi otensenze kuba nyingi bo aba Silver Technical Services Uganda Limited bakwata nyine bank itibwa Post Bank wendi ingina Post Bank bagana ude usibisi bogera ku wendi ekoletya kijja kuteka bakujja kuza kwa kuteka amasanze ku farm yange jja kulunda nkoko jja kunyira nyumba yange bo bajja kukwata sende wa Post Bank kwa bani endagano ne Silver Technical Services bakuteremu amasanyalaze bano basangwa kyali wajjala Masoga Beniza House Masoga Matters Hardware bali seta ndoso bakubira ku simu aba Silver Technical mujye muteremu amasanyalaze bali ku 059 05 18 kagamukagoba 0783 998 bajja kutambuliza amasanyalaze balina n'enkola eri ya solar bajja kuyamba owonye abajja kufuna visa beba JK Visa Experts and Consultants omulimba guluddemu nnyo bateekateeka ebiwandiiko byo n'ofuna visa muhalali visa ya America yo bangwira visa ya Canada ebangwira visa ya Bungereza ebangwira eya Australia ebangwira oyala genda mu kyondo kya Bulaya Jordan oba Dubai ekyokuda mu kitegere bayitaba JK Visa Experts and Consultants beboka kina bakitegeera oyala genda kulambula yafuna mirimu nsi ki gyogala okugenda bagana tuuke namasuba masanganza kwate kuweridde endejje gendera ddala ojja kusanga petrol station bagita Edi awo ni ku Edi petrol station olinyina mudala wa global gulwa petrol station eyo wali ofisi zaabwe enamasuba ku mastowa tuuke wa Edi ku petrol station yambuka oguluma ofisi ojja basanga ba JK Visa Experts bategeera America Canada ne Bungereza bali ku simu 0772 563 703 oba 0709 nkaaga 7 0M MTN Sewo lebade oinako ingara katuni lebade okuleka nti ife wano mu Uganda omulamwa ogwensi yonna gogambye wagezeddwako okukendeezebwako bannayuganda bakutegeere nga bwe guli wano ti ogwensi yonna guli gwa social justice and safety at work and decent work. It's all about safety. Decent work. Naye wano mu Uganda gwaffe okusinziira ku ministry ya Labour tugamba nti consolidating gains of parish development model for increased productivity and inclusive job creation. Omanyi bwe tugenda ne tusoma biri tuyinza obutabitegeera bulungi nti wano ebimu ku bibaddewo nsosolwa mirimu nfuna y'akasente ne bwe kajja ne tukalwanira emirimu gyennyini tegiriiwo nga miki nga mitono kati nga tukuza olunaku luno olunaku lw'enkya ekisooka biki ebirimu nti tugenda ddukuliza mu disitulikiti y'e Nakapiripiriiti Medi abantu abamu wano mu Uganda akoma kumanya gy'ava ng'oggyeko ffe abaseetula ku bigere ne tujja kati ndi Bulange ekiro ngenda sula Mityana naye n'okugenda obugenzi n'omanya ensi eyo bwefaanana ku bitundu by'eggwanga nakyo si kiki nakyo si kibi naye ekikulu mu byonna Oweekitiibwa Pulezidenti yagenda obbaayo ng'omugenyi omukulu era nga tugenda kutunuulira okwesigama kw'ebyo ebirungi tetugamba ebibi kuba manyi mulimu n'ebibi mu parish development model naye ebirungi ebigirabiseemu ebigivuddemu okusobola otondawo emirimu egya bonna nga tegisosola tegyawula kuba Medi enteekateeka yaayo ebaddewo nga buli kikula kya muntu kiteekateekebwa era nga kirinamu omutima ono omulamwa ogw'ensi yonna gavumenti ye egukutte etya anti Medi gubadde gwa social gumuddiremu kajja gudde bulungi ogw'ensi yonna oguwulidde
Bagudde ekibuuzo. Toyinza kigwa. Ekisooka omulamwa gw'ensi yonna. Omulamwa gw'ensi yonna. Mmwe mugukutte mutya? Tugukutte tutya okugussa wansi. Nti Medi obusosoze bubaddewo. Gye buli era nakati siga nti bubaddewo. Mirimu bukyakola ki? Bukyaliyo. Emirimu obutabaawo nti tegiriiwo. Kaakati fe omulamu ogwaffe nti guno twagutandikako dda si gwe gusoose. Bw'otunuulira mu 2014 gwali gwa improving access to labor. Mu 2014 gwali gwa improving access to labor justice. Nti mukuwe eddembe. Social justice and decent work. Social justice and decent work. Gwensi yonna. Naye tukulaga bwe kize ogwa Uganda guli kutya? Ogwa Uganda guli guli consolidating gains of parish development model for increased productivity and inclusive job creation. Ebyo byabakozi. Kakati ne weba ese gwe mulamwa. Ojagiyita ese. Muwangagise ese. No, byabakozi Medi. Kuba ekibuzo kyava ku muwanga. Si yakwiza program. Badde bano baga nti abantu bayisiba batya ku mirimu. Mumuleta ba investor. No, ekisooka Medi. Yabonyabonya abantu baffe wano. Bajayisibwa ku mulimu. Omulimu gulina decent work. Omulimu gulina kubaawo. Decent work. Omulimu gulina kubaawo. Wulira kubagiriko. Wuliriza. Ono alina omuzindaalo. Labor Day yankya. Oyinza kunsomesa. Kubanga omuzindaalo wagukoze ki wagufunye Medi okuyisa omuntu ku mulimu. Social justice, decent work. Kubaawo. Kati bw'ojja mu social justice ngo okigattagatta ne ku lunaku lwe tugenda okukuza. Enkye na kapiripiriti. Medi tugambye wano ebikula by'abantu ebimu n'okufuna obufunye emirimu. Kibadde kizibu. Nti naye wano tutunuulira nti entondawo y'emirimu twagala okwesigama ku birungi ebikoleddwa. Mu ntondawo y'emirimu. Mu ntondawo mu PDM. N'okutondawo emirimu okw'abantu bonna nga tekuliimu kola ki kwawula. Kuba Medi olwaleero luno abantu ne bw'aba abadde ayisibwa bubi mu kalimu naye ng'ayinayo akalimu ke yatandika ng'akozesa ssente za PDM ennaku zino okumugambako kizibu. Kuba naye aba akola ki ayingiza era alaba ng'ayina ki ng'alina eddembe. Sebo. Ekisooka kulwa government, Mr. Government. Ekisooka Medi bw'otunuulira ekigendwa ky'olunaku luno nsi yonna olw'abakozi. Lwatandika emyaka 12 egiyise. Yes. Ekigendwa ekikulu kyakulaba ng'abakozi bakolera mu mbeera ennungi. Kyekigendwa ekikulu. Era ng'ogyeko luno olwa International Labour Day, UN yatandikawo olunaku olulala olugoberera olunaku luno. Olunaku olwo nga lukwata ku World Day, baluyita World Day for Safety and Health at Work. Nga tetunagenda ku Labour Day tusooka ku luli olubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini ogwokuna. Ng'ekigendererwa nti mu byonna bye tukola abantu abali ku mirimu balina okubeera nga bakolera mu mbeera ennungi nga baweebwa ebintu ebisobola okubakuuma obutakosebwa eyo gye bakola. Ffe nga gavumenti tulina abakozi abaffe nga beetaaga okuweebwa baziyita nnyo protective gears, ebintu ebyo bibakuuma. Nga we walaba mu COVID, nga wolaba oluusi nga tulina Ebola, ne tugamba nti omukozi yenna omusawo alina okubeera tugambe ne mask, alina okubeera ne gloves, alina okubeera n'ebintu ebisobola omukuuma obutakwatibwa bulwadde okuva ku abo babajjanjabye. Kakati awo ensi yonna weetunuulira era balina n'ekintu kye baatandikawo era gitrendinga nyo bakita OSH, Occupational Safety and Health. Omuntu yenna kobe oli mu private bw'ossaawo omulimu nti omulimu guguno nguteeseewo, omuntu ajja okukolera olina okuba nga oteeseewo embeera emutangira okukosebwa ku mulimu ogwo. Bw'aba akoseddwa ng'olina embeera esobola omujjanjaba abeere ng'atereera.
so kakati kyekigendulwa ekyomulamwa ekyolunaku luno naye obuzibu tukyalina kuba gano mazima mu nsi yaffe Uganda n'ensi nnyingi eziri mu Africa leba mu ngeri gye tugisasulamu tennatuuka kumatiza uge mazima mu nsi yonna mu Africa yonna kubanga ebyefuna byaffe bikyakula nze mba nkola omulimu buli mwaka nina okufuna mu leave ya nnaku 3 awamu ogifuna awamu togifuna ekyokubiri bwe mba nkola omulimu woŋŋamba nti nva ssaawa 2 paka ssaawa 11 kasita nsussaamu olina okunsasula for overtime kati mu Bungereza gyebiri mu Africa bibadde tebinnatuukayo kubanga economy yaffe ekyali nto kubanga gano ge mazima so nsubira nti ensi zonna n'abakozesa bonna mu factories mu government mu private sector wonna balina okufuba okulaba nga bassa w'ebintu ebisobola okutaasa abantu baffe okukosebwa gavumenti gy'otembeeta ekozeeta okufunira abantu emirimu kakati ina minimum wage weri minimum wage bagisaawo nayo ne muginyooma milioni mitwalo I think bali boogera ku 13 mwe banjijukira around July ate kufunira abakozi banansi emirimu kakati government yefubye okulaba nga essaawa emirimu LEM ajogeddeko ya PDM abo bonna betuwa ssente za PDM batandikawo emirimu mu enterprises ez'enjawulo government efubye okulaba nga essaawo zetuyita industrial parks zetusaawo ne zetukyasaawo ziwa abantu baffe emirimu bw'osoma report ya prime minister yali eraga mid-term review eya manifesto ya NRM ekulaga nti emirimu egitondeddwawo ng'ogyeko egya PDM gisukka mu kakadde so kakati we tuba tuwogera ku mirimu government yaffe essizaawo emirimu ate n'oku supportinga private sector n'okukkiriza private sector okutandikawo emirimu egy'enjawulo wano olwaleero we tuli ewa Ssaabasajja ffe tuzze tukyaza naye ggwe n'abalala bakola government si yatandikawo naye embeera gye yassaawo Ssaabasajja yaga nti yasiima nassaawo reediyo eno okulaba nga abantu baffe abantu be nabo bakola ate n'abantu be bafuna amawulire amatuufu okuva embuga eddakiika ziri 10 ezakayita ku ssaawa 2 Maria's Cargo ye kampuni eyategedde Munnayuganda kyayagala Munnayuganda kyayagala ate era Maria's Cargo neetegeera nti kampuni zaagala ki zaakusuubula China n'ategeera China bulungi nnyo era abasuubuzi babategeeza Maria's Cargo ngambye nkutegeeze akyali ku nkula yeeri ereeta emmaali ng'ayita ku mazzi naku 16 emmaali emaze okutuuka e Mombasa omusuubuzi n'ofuna emmaali yo mu nnaku 3 ng'evudde e Mombasa okutuuka e Kampala Maria's Cargo bawuliriza baabadde eri wala ku Jumba Arcade baavuddeyo baze mu kikuubo ku Sasa Plaza omwali ogwokutaano ekisemba kita WB mu kikuubo Sasa Plaza we bali kati naye ng'ate baatadde warehouse yaabwe Makindye ogenda ojja emaali ojja balaba so yita ku Ggombole Makindye ku mukono gwa kkono ojja kulaba kasozi awo ogenda otuuka wali ku American Embassy awo ojja kuba olaba Maria's Cargo yatadde warehouse yaayo bw'obula ng'okuba essimu 0759 42 672 tuve mu kwekubagiza tamuze mali ne Maria's Cargo olaba mu mwaka kivumu myaka 12 ng'abantu bajaguza bajaguza Labor Day megi n'abatuliriza manye emiramu egimu bazungu be bagisetinga nitugireeta bukolokolo ate nene wafu betunafuwa netuleeta esenamba nga tuli ku kikwate kyetwagala tuwozesa abantu nkikyamulamwa PDM bagikakanye tunulenga ekikoze tulina bw'oyogera ku bwenkanya ku mirimu nga waliwo ebbula ly'emirimu eri ku ddejjembe nga waliwo obwavu obukudde ejjembe nga waliwo ensasula embi ekudde ejjembe kati katugambe olaba zino wooteeri ezisinga
abawala botusangamu abo batuwa emmere abo tebasukaaga mitwalo 20 ameka 25 abekakabyemu ndowooza nga Mandela bebatuuka mwana ne Medi okugenda okuzika Haji Kasagga emmotoka yo wagitaddemu emitwalo 25 ngabadaga musala gw'omukozi mulamba gw'omukazi bambe wa hoteli akera 12 era akutera ku mutwage mama sala gwe bakutadde mafuta genda abasi yes ARDC eno ojijjuza full tanka mitwalo 6 bazikende zakatonya 25 musala mulamba gwa muntu kakati kati nga muno bacha ate nno oyo afunye omulimu gwa 25 wa mukisa naye abasinga bakola olunaku n'akola 15 n'agamba kaŋŋende ndye akola 15 kitegeeza nti omwezi ajja kukola emitwalo emeka 15 ng'akoze 5 ate naye wa mukisa ng'oli mu ikonomi ng'olunaku luziba ng'omuntu tayingiza wadde nusu ng'abo bali 36% okutandika okuba emboozi y'obwenkanya ku mirimu oba osaaga mu busaazi ng'oli mu ikonomi nga gavumenti mugikolera essaawa zezimu omulimu gwe gumu mu kifo kyekimu naye nga mufuna emisaala gya njawulo katugambe osanga abasomesa kati gwe imagine mu staff room mwe babeera nga bagenda ku lesoni obudde bwe bumu obuusi obungi bw'abaana musomesa bwe bumu naye gwe ekyenjawulo ono asomesa Benson Bana gwe osomesa Nyungu ya Mawe osomesa Idi Amin Mirambo oba n'ebirala kwa mulimu literature Luganda n'ebirala osomesa n'ebirala naye ng'owono owa Benson Bana akubazaamu emirundi egyo 2 ne mwenna mutudde mu staff room yeemu gwe kiteeberezeemu kivumbi government ebadde ne ba driver ng'akola mu Yunora n'akola mu Yunora afuna sente ezisukka kakadde ng'akola mu ministry afuna emitwalo 2 ng'afuna mu ministry ali ku U1 U2 n'osanga nze kati mbisanga n'olwayimba mu audit n'osanga even ku top management nga manager wa project mu ministry bamusasula obukadde 4 PS we mukama we permanent secretary kati abagenda bagenda okugazi wa wali enda kapiripiti bagati obwenkanya buli awo naye nga ebiniga bye balina ku mutima PS accounting officer ministry project manager funa 7 million project manager wa ministry ebyo nawe oberanga n'amagezi okumanya nti biri fake byondaga tobikubanga kembozi mbadde ndaba naawe bitunulako nenkwewuunya obujega kakati mbatega nti PS atunulira wali akulira project ka desk mu ministry ye nga oli afunaana PS ali ku 15 awo bakabongeza ndoza after tax before tax bali ku 18 nga n'emmotoka ya project PS minister mu ministry zimu amafuta agasaba mu project mumpe ku mafuta awo bano baradisi babimanyi nabo bagasaba muka project akali mu kitundu abali obubinti bu project kanu tuwe ku mafuta kati kugenda kalambula mwaga balirira we no ngo ako kafeka kukalambula ebyenjogera ko mbimanyi mbadde mu Uganda and bank nawo bimanyi kakati mu nsi eyefaanana bwetyo ng'osanga ne begaba maje aga Uganda abamu basira mama ingia ki pole naye abakuuma abakulu neje bayita SFC yesula mu dormitory namba mwesula so
ensi bwetyo eba tennatuuka ku miramu egyo gya social justice fe tukyali na decent work tenabitukako ebyo byabazungu fe tukyanoonya mirimu tukyanoonya kalimu fe tukyanoonya kaki kalimu nolwekyo mendi ebintu ebimu tubicelebratinga naye nga birala nnyo fe tuli mu nsi ndala mwana waffe kati ngaoli simanya sefute simanya biki oli agamba nze kakati gosanga omwana omuyana osanga omwana omuyana atambudde waggulu eri ku kiroole yes kakati nze medi lumu nagendako ne mukyala wange wano mu Kisenyi awo twali batugenze kukola kitwalina kitwala kukolawo emmotoka ya kasooli nejja lwali lwagguloggulo kasooli nga kuliko ensawo za kilo 10 nejja eyingirawo egenda kutikkula eŋŋumi eyali wali nga kulwana ani gwe banaatikka kilo 10 aziteeke mu sitowa lutalo lwali awo ani anatikilo meka 10 gyotekawo mugongo ne bakuterawo 10 otekawo ne bakutekako munyonyi naku tebakukkiriza kubala na mugugu gusuka kilo 35 isinzira botambula mwabe economy muri 25 baba business asatu class kitutula je mutule kakati kakati omugugu tebagukkiriza kubanga anaagusitula teri gwogera kusituza kaweti walinga ketolo yes kaweti yako so baga nti tomenya anasitula omugugu naye wano waffe mu Kisenyi oli aluona kwetika kilo 10 n'atekawo omugongo tekako akuba eŋŋumi kati ngagomugamba decent work Check this out. 89.2 zino ziri 20 zakaita ku ssaawa 2 kaija tuveeko eyo mu International Labour Day mpuliza ya nkya President Mugenyi omukulu ennakapiripiriti omulamwa gw'ensi yonna gugambye nti social justice and decent work abakulu bakinyonnyodde buli bekimenyamenya ogwa Uganda Uganda kuli kutya ogwa Uganda kwesigama ku birungi PDM byevuddemu na kutondawo mirimu egigendamu abantu bonna ab'ebikola byonna kati muwanga ne kaija basekaki atenga muwanga awagidde omulamwa kubanga gandi ekisinga obukulu kusooka kutondawo mirimu singa bannayuganda babadde n'omulamwa manyi omuntu ali mu World Bank Conference expert yomu nakola the statement nagamba if your job is to ensure that I have a job and I have no job you have no job if your job is to ensure kulaba nti nfuna omulimu kulaba omulimu ate sikuina mulimu kitegeza gutulina omulimu kati oyo muzeeyi wamwe afuze emyaka 4 ng'omulimu gwe kubeera na kutuwa mirimu bakuteeka mirimu gy'abavubuka ng'abavuka tebalina mirimu oyo tasaanye kuba na mulimu ogwo gwe gwandibadde omulamwa kaija on silence kaija eyo tuvuddeyo abakulu eyo tuvuddeyo ku Labour Day tuvuddeyo National Labour Day nakapiripiti mwenda mugende mulabe president tugamba mulamwa gwesigamye ku PDM mugende n'okutondawo emirimu muteekeko TV ne radio musobola obbiraba kaija ntunulidde era mwanga ono ng'ayogera nenzijukira nti ensi eno ebyemirimu bobeera n'emirimu bukola omulimu bamu okufuna ensimbi ezizikwata n'ebyobufuzi ate nfe nga tuli mu byabufuzi toyinza byewala tugenda mu kulonda 2026 Kenya neyegera mu kulonda 2027
Nemba ntunulira Kenya mkwano wangalie Mkenya Times ampeereza mbuza mambo mzee nande mimi iko nemuga mugenda kulona mutya nangamba tugenda kulona bya biri mu musambu mwetesitese mutya nagamba fene waffe Kenya ebiina byonna biri ku opposition byegasse bivuganya Ruto nala ona internet kozi miko na internet nampeereza akantu amayimbo amwe data abula ngedwa chumbuze ekyo najua Uganda konzi twaliza muri nampeereza akantu kankuweereza kako nampeereza nga Kenya ampuliza ebiina byayo opposition yayo begasse olwanyise ali mu kulembeze Kenya teri wala na Uganda bebalirwana Federal East African Community akafani kaunka kueleza kalikani nani yao so wendaga bikula nawe to santi internet yo jimanyi tuli wa mulembe guno uli wanlog ngambe internet yo jibakubuziza kabikula kagambe kati andaba faces of the new coalition so ngokiza mu Uganda face abantu etukiza mu Uganda ne direct mukago omupya ogwe Kenya ayasose yani ndabamu Martha Karua Matiyangi Kalonzo sembero mzindalo Gachagua Wamalwa Kitui among others in a meeting in Nairobi for coalition talks as Uhuru Camp engages Ruto's ex-deputy. Zamuluganda nansana mjigala bategere mbaka wabujagenda kwa abo sebo nedda sebo babufu nti abo benkuwadde amanya genkuwadde gensomedde naiza gabali mu lukiiko olwokulaba nga bakusawo enkolagana omukago abo opposition yes okolagana okulaba nga bali nga begasewamu okulaba nga basigukulula Ruto wano yose mwanga wali wano mwe mwina nteekateeka bwe kibiina kijja na waakyo oba mugenda kukola ekyo ky'okwegata ky'olabye ose coalition eri kisoboka mwe mwina nteekateeka ki kuba opposition kitegeeza ki opposition kitegeeza beebo abantu abalina ebirowoozo ebivuganya ababa balina obuyinza okola eya Westminster kitegeeza abatakanya na gavumenti eri mu buyinza tulina ebirowoozo by'enjawulo ku gavumenti eriko tuyinza kukola bwe tuti byo biyinza okubako ebirungiko okusinga gavumenti eriko kituufu ekyo ye opposition mukuba eyaffe eyinza okuba embi Kenya egambye etyawo Kenya egambye nti bannabyabufuzi abaayo mu bibiina ebyenjawulo ebitali mu buyinza bali mu kwogerezeganya bokka na bokka okulaba nga beeteekateeka okwaŋŋanga gavumenti eriko eya Ruto mu 2027 wano kisoboka mwina nteekateeka ki Medi neyanza nnyo kanzigi oli ku man sedika 28 zakayita ku ssaawa 2 okoye okusimba line banka gyokutaasayo kabagita I&M Bank ekugamba genda ku mukutu gwo oba oli ku simu eyitibwa Samsung genda ku Google Play oba oli ku iPhone genda ku Apple Store odownloadinga oggyeyo banka eyitibwa I&M Bank application yeyo weewale okusimba line mu banka oba nojja bikolera ku simu eyo ku application yeyo banka eyitibwa I&M Bank egamba nti banka giteeke mu ngalo zo wonna wooli akadde konna funa application eyo kati otandika okubankinga ngeri smart bagise banking smarter and bank eri ku mugendo on the go ye I&M Bank gulawo account mu I&M Bank ate ekikulu kyabeera download ne batolina downloadinga application ya I&M otandika okunyumirwa enteekateeka y'ensimbi. Honest Estate Developers company etunda ttaka ebyapa weebiri balina ettaka egayaza balina nakawuka balina ekiwenda balina ekakiri balina buli bitundu byonna nansana gye bali balina emagogo balina eggobero buli luguudo lunova mu Kampala. Honest Estate bakulembeza mazima buli luguudo balinako ettaka genda ojja basanga wa ojja basanga ku Martin Road ojja basanga bana bannaffe aba
honest estate developers ku lugound about ya Martin Road ngadde kusomera bita Aga Khan kizimbe kiriawo kyaggule omwali ogusooka bali ku simu 0772 57 28 oba 0770 57 28 honest estate developers kaija Medi ndabye ekiri Kenya ate enkola yaabwe mu buli kalulu esebo kalulu akaabwe baagala nnyo kakola ne kabeera nga referendum obumu obwo bwe tunoonya wano busoboka oba mujja kujja solo olutabaalo lw'okujjako gavumenti olwali Kenya ng'amaze okujjako Moi naddala mu 2007 ne bakyusa constitution ssemateeka y'e Kenya baateekamu akawaayiro akakkiriza ebibiina okuwandiisa emikago era waliwo wano abantu abalowooza nti bannakenya bakyusa ebibiina buli kalulu. Bannakenya tebakyusa bibiina buli kalulu, bakyusa mikago. Bo nti ebibiina bwe bimala okwegatta nga mutudde ku Afrikaana mutudde wonna gye mwasobodde okutuula mugenda ne muwandiisa ne mutegeeza eto commission nti ffe PFF NUPO ADP UPC tugende ne mugaa nti tugenda kukozesa oba akabonero bwe kati ne langi efaanagana bwe muti kati nga muli mu kipooli ekyo naye nga munda mumanyi muli mugundi ne gundi ne gundi. Nabuuza abali mu CA wano kyagaanibwa kati ne kisigala ku buntu bulamu obwaba abazannya. So nti mu Kenya baakizuula gwe ng'omuweka mbu tewannabaawo kibiina kiina busobozi butalaaga Kenya yonna ne buba n'abantu abasobola okujja nga tebali mu buyinza ne bakwata gavumenti. Olaba n'ekiri mu buyinza kinoonya era ebibiina ebirala ne kibeegattako. So kati wano mu Uganda weesanga nti ebiseera ebisinga buli bamu bazannya bokka olw'ensonga nti bazannya bokka oba obuteesigaŋŋana oluusi kibeeramu noono gwe tuvuganya okutuyingiramu. So mu bufunze mu tekisoboka tuyina kukikolako kubanga kyetaagisa kubanga kyetaagisa onabayingiramu nga mwetaddewo nga mwetaddewo gundi ani kana kanyonyi ka Naddibanga akali Naddibanga wantu tulina Naddibanga busera mba mugenda okusena amazzi n'agayingiramu. Kaka tulina kuba na bukugu obusobola okubuzaabuza Naddibanga ng'eno bwe tukola ne tumanya nti gwe ng'omu tosobola kumalako weka kubanga olwaleero agali awamu medi olwaleero nti ovuganya n'ekibiina ekye-NRM ekitali kibiina. Bw'oba ovuganya ne-NRM olwanagana state nti poliisi eba teri ku side yo, amagye tegali ku side yo, electoral commission teri ku side yo, central bank teri ku side yo, PDM teri ku side yo, buli kimu byonna nga byambadde yero. Bara DC tebali ku side yo, Bakawo tebali ku side yo, bonna nga bali side eri. Kati wonde kisoboka. Kakati ate kyetaagisa. Kiina okusoboka. Kyetaagisa naye tekisoboka. Sigere kisoboka. Naye kikigaana. Twetaaga kikolako. Kukitwala nga gwe mulamu omukulu. Mwegatte. Okulaba nti n'omanya nti akati wano twetaaga parade efaana etya. Noga nti gundi ne gundi mujje tutuule tukwasagaye tugaye nti ono gundi wano ono gundi yalumba wano gwe gundi kwasagawanya niyo tukwasagawanya wano. Ng'oluusi otera obbikola nga mu by election lisobola okuba nga kituyamba okulaba ntwanganga naye bwoga nti twevuganye fekka solo akyaba wangula omanyi agerukamu mukwano gwaffe Imam Kasozi Imam Kasozi yakampa twali Nairobi eyo nga nti empologoma yagenda neyekweka n'ente 3 emu nga nzirugavu endala nga ya brown endala nga ya white njeru bwe baatuuka eyo negamba eya brown n'enzirugavu nti ogiraba ono omweru ono omwezi gwali gwaka omulayo fe agenda tulaba olwono omweru buli omu nakyambula agenda tulaba munzikirize mumulye tusobole okuwangaala empologoma kyayogera
Ana wale banaketse kitufu no. Yakba mungalo. Ono kizibu agenda tuliza. Tandikira ku mutwe. Na amulya. Kakati bwamaliza na zebbali ewa Brown. Na mugamba mulaba black itatufanana. Iwo mada kitufu tatufatula batatufanana. Na mulye na amulya. Agenda okutuuka kuwa Brown kubafaanagana. Katayina gwe yebuuza. Singa zonna zaagamba munedda. So ekyo kibalemerawa. Tubulamu kulowooza oluusi n'okweyagaliza n'oluusi n'obutamanya tulimu. Mwaba Kivumbi Kenya beegatta wano ki? Mwakusobola tufunze eno we bali. Mpe bali ate kati gwamu. Mulamwa gwamu. Akale tuge tumale mu kideeka. Okusooka siri munnabyafuzi eyeegomba bannabyafuzi b'e Kenya. For beginners okuva kulayira tobagoberera kubali mbagoberera netobakiriza sibe negomba bakola ebyofuzi ebisinga obutabaamu principle ba tribalizing ebyofuzi byabwe bannabafuzi byayo politics of identity bali mu politics of identity abasinga balina endowooza nti okwata abantu b'ekitundu n'obasiba mu kutiya ne baba n'obatembeya no batwala alingula alikola ki alivaawa ekyo kyekimu politics we Kenya. Ekyokubiri tulina enjawulo Kenya kyetusingako ti ebibiina byayo bikolebwa bannabyafuzi oluusi ababa beetongodde ku gavumenti eriwo. Kati challenge gyosinga okuba nayo mu Uganda okusoomozebwa kusinga okuba nakwo mu Uganda ebibiina bya wano president abinamu omukono munene ebisinga nga biri ku opposition. Kati ono Kaija talina kibiina naye nga abadde secretary general wa kibiina be bakigula n'aganza sigendera ku pick up yawandukirako ku roundabout yakabaka wano bali bavanajja nankomi n'aviirako wano mwe mugenda nakasero nze n'abukako n'asigala mu masaŋŋanzira awo. Kati bingi waliwo gwe nalabya abuukula saaganye kwogera ku bibiina by'abalala naye nga mukozi wali mugana gangenda nze kufuuka pulezidenti w'ekibiina kino kigenda kwesimbawo otya ng'oli minisita wooli naye nga naye ayina bakuttaawo abamatizza emisana ettuku n'ayogera oluzungu luyitirivu noga yede duniya eno yabeetya kakati n'ogenda ku kyomu nga baawe agenda kuvuganya kuba pulezidenti omukyala minisita wooli minisita oyo omutegedde bonna bayogerako mbamanyi bonna mbamanyi mbadde wano ndi wakuno sebo mbadde ku lukuusi kanaawe kakati ebibiina byaffe wano nga tonateesa nabyo challenges esookera ddala oteesa naani kusomozebwa kumasanga nako oteesa naani byeri bikola anti nkubuuliddeyo nti sibyegomba nene gamba ekyayo osanga ekibiina ky'ebyobufuzi nga bekigamba nti bajja ku gavumenti eziriko bayita mu nkola eyo. Kenya nayo Kanu yekyavuga teri yali afuze ku Kenya nga tabangako memba wa Kanu okuva ku Moi okuva ku Kenyatta Junior genda ku Moi genda ku Kibaki va ku Kibaki genda kwani Uhuru okuva ku Uhuru oyo yali wa youth winger wa Kanu Ruto yali youth winger babo bona bosomye faces ezo zosomye awo ezo mbu new faces new ideas new faces new ideas basomye bano kubona bona kijana wamalu wasimanya bani simanya Kalonzo oli yabimpereza te munywanyi wange kama yabikuwereza tyakwereddeko notice sibikwa muna Kenya weli ngati mwana tukolanga profile mama nokolanga ko you run a profile kakati wanti tekisoboka kakati no kati okusookera ddala kwe kusooka okunyenya fence wane waffe abali ne Museveni bagwire eddala eri abatali naye basigale eno oluusi okwoga nti ffe abasigadde eno mumanyi mujje twogere
ontegedde bulungi ono bajja waabwe no olutalo lusooka kunyenya fensi oyina oginyenya gye bali kati banyenye FDC bano ne beetongola tusobola awo okwogera oyina okgenda ne mu DP onyenyeemu ddala oginyenyeze ddala abalina omumpembe w'eggulu omanya nti abo ba alai ekigambo alai okiwulira Sebagala yakimbo oyigize wano nassa mugenzi abo ba alai so you must first shake the fence no bweti buli omu bagwe gye bakola ki obateke mukasengejja nakulaba nga otudde nabo olw'omukaaga neŋamba Hamedi Mungu amusaasire bano ne tunyenya fensi bonna baali nabo bali mu kkomera eri bonyenya fensi bagwa buuyi buli tebakyagwa buuyi buno naye nga nabo bagamba omanyi naffe tuvuganya kakati first task yaffe esooka kwe kunyenya ffe ate ebigambo bino mawe yabitandika ng'akyali mawe owaddala kwe kunyenya fensi abantu bagwe gye bateekeddwa okukola ki okugwa so lutalo olusonga tunagenda ku politics wa Kenya coalition tulina local cocktail wane yaffe local content tulina local bubu by Uganda build Uganda wa Uganda nga tunagenda ku byewalala zirize tuogako coalition zibeera first of all nebonegata olwaleero Nuupu yabadde yagala kulaunching campaign for the youth election tebagikiriza baleese magye bano emirundi gye batuddeko ekatonga nga bayina si president naye omu ku bakirida waabwe ali mu kkomera bamusiba mu kooti masho nevaawo ne baguguba lwako kooti masho nevaawo ne baguguba ne kooti ensukulumu negaa nti eyo kooti yavaawo omusajja oyo musibira mukyamu baba obuyinza ne bagamba tojja kuvaayo okutuusa ali kunaakuwalaawala ne tukutwala eri wenjogera wano simanyi Edi Mutwe gyali tuyinza okunyumya wano Edi Mutwe simanyi musajja wattu Katonda mbeera namwe alina byayitamu kiro kya leero n'abaamukwata saa tetugamba 48 zayiseewo bamuyina kakati nga tukyali ku katoga ako toleeta basmat ffe tukyali amayuni gaffe tuli mugunu tukyali amayuni gaffe n'olwekyo okusoomoozebwa kwaffe okusooka okubeerawo kyekiri okunyenya fensi tusooke tutegeerere ddala so abalina ekirowoozo ne musobola okwegatta tusobola okwegatta ogenda kutuula n'alayiwooli bonoyita meeting nga senkagalajo ow'ekibiina ekimu alayi kati mbulira tubeerawo amazima ebibiina byano obimanyi nga saagala kubigaya kuleeta buki mbuliraayo ebine biriwo bibiyitemu ebitalina alayiwo abatali ba alayi babano kati ng'okyalina ebizibu ng'ebyo bali ku opposition emisana kakati kati obuzibu bwaffe obukyasinga okubeerawo obugaana kino you have to first oteekwa edda okusooka okunyenya fensi abantu ne bagwa gye bagenda ate nze ngamba abantu nekyo kyabuntu bw'obeera muntu mulamu bw'oyagala ekyo ky'oba ogendako bano abasigadde baleke beetegeke nze namukwano gwange Namanja Rose namwagala yakeera nkya nga tuli bya UID nagamba naga nze ngenze mu NRM Namanja Rose ne Luzige bwatyo n'agenda era muli nabo era ba secretary general Banita Mongo bakeera nkya ne bagenda mu NRM ne bava mu FDC ne taibu era ba speaker so kakati olwaleero kyetudimandinga abantu babeere true tulina okunyenya fensi tugyongere waliwo abalowooza deputy president waliwo abalowooza nti okwegatta osala ku mulundi kwaliko z'amakulu okwegatta Medi njagala kugambira kimu nti bano nsiba nkubuulira wano ebyobufuzi ebya sumbuusa
Sumbuso jimanyi ebera n'ensonda kasumbuso triangle Dr. Semogerere kawali wanse omugenzi Mungu amusasire jali yajinkubiramu emiteeke emeka esatu nasalamu bwatline nasalamu ekibutobuto nasalamu ekyawo naga nti ebyobufuzi biri mu miteeke egyemeka esatu bana abali waggulu kasonda kano ka apex bibayita beeriti kosoko kulya katona nakamenyekako abo bo bayuga buli mbeera because bo bagendera ku bigenderera byabwe ng'abantu abali waggulu yes okitegedde ekiika ziri 13 zokka ezibala okukozesa ebinja kwebaza ali muze mulungi era gye twatandikidde nkwebaza naye Multitech n'essomero lisomesa bya bisuubuzi babuuza omuzesini ey'okuna ey'omukaaga totuula waka weyunge ku Multitech Business School okole diploma okole degree higher education certificate ni professional accounting course nga CPA CTA CIPS ATD FIA ICT n'amasomo amalala mangi basomesa early childhood development graphic design TV and radio production phone repair and maintenance plumbing basomesa amasomo mangi genda ku Multitech Business School otandika osoma era bagamba nti bakolagana ne Ubuteb wamu ne DIT abayizi baffe tubagezesa mu kampuni ennene bafuna n'emirimu kasita genda bugezi Multitech omanya nti omulimu ogufunye enteekateeka bagirina bali ku simu 0702 M898 oba 0755 mukage mu 0 musambiriemu Multitech Business soma kulembera wangula bano bagambye nti ffe tuli ba Boulevard Suns Lodge tuli Kalangala jangu omulyake waffe mu Boulevard Suns Lodge Kalangala kijja kuwa essanyu n'emirembe ojafuna akayiwo kava ku nnyanja tunagadize zijjudde obutonde ofuna ekyokulya ekiwoma okuzaama kitegeretegera afumbi abakugu mu kufumba ekika ky'emmere kyonna ky'oyagala ekyakuluna awalala gwagenze mu bufumbo togeze nokola honeymoon ongikolera awalala honeymoon gikolere ku Boulevard Suns Lodge e Kalangala ku kizinga kyayo ojja kunyumira obufumbo bayina conference hall osobola okukolera meetings osobola okukolera workshop bayina kids park bayina kaba MV Boulevard speedboat eno nenje bwejja kuya osobola okukola ku pate ayongera kutegeeza bayina osobola kufuna wokusula bayina bafumba breakfast bayina buffet lunch bayina dinner buli kintu kyetaaga mu bulamu obwo Boulevard Sun Lodge Kalangala bakirina bakolere ku simu 0777 mukage mwemu 8 334 654 UEDCL yadda mu bigere bya bumeme gamba nti okuvanga lumu banze kati mwezi mulamba bebavuga ekintu ayakusasula amasanyalaze enyiga star M65# oba oli ku MTN oba oli ku Airtel byonna bikola star M65# otandikirawo bwine ebikutawaanya bakwere ku simu 08 285 oba 08 385 UEDCL we light up your world ona mwangu maliza ngende abakulu so mbadde nkyakunyonyola obadde kyamula busumbusa waggulu eri negamba nti kati ate tulowooza nti benjogera ku kasumbusa ako njoga ku beeriti bano mu kibuga naye mu kyalo beeriti baayo gye bali nga bw'omu oba kansala oba n'otamutunula mu bulungi olwo oli mubi anjoga nti eno wavunda dda naye jangu ndabe noga kati gwe be naakulaba omu njoga ni mwanga gwemanyi obulungi nalaba nga atambula ne Besigye ate nadda dipi ne muwa kaadi kasumbusa ako wali ogwawo olwo kati kasumbusa wali ogwawa oli ne Besigye ate dipi kuwa kaadi kakati ffe ne banna nze ekyatwawukanya n'abalala at every time mu byobufuzi bya Uganda tunoonya omuntu asobola ayina embavu okulembera olutabaalo ne bobeera mu kibiina akinze mwanga nkuwagira olwaleero tobifuula personal olwaleero ntambula ne National Unity Platform n'ekibiina olw'ensonga emabegako
nawagira semwogere kutandika ebyobufuzi kituufu era nga ffe mu UID tuyina line yagambanga nti theoretical differences among struggleists is a lucky that we can't afford. Enjawukana mu byo yes enjawukana manye yo babitaputa bubi enjawukana mu byobufuzi eno eri ku kala nga mulwanyisa omulabe kyakwejarabya kyemutasa temwina muwendo gukisasula kakati Besigye bwe yajja nga ffe tuli mu DP suubi ba DP no soko Besigye tandika okujja nga tetuli mu suubi suubi mpya ku Besigye twawagira Dr. Kiza Besigye suubi yajjawo nga Haja anafuye DP nafuye nga Museveni agira muzza anyenyezo kikomera nga tutegedde akinyenyeza abagudderi nga tulina okusigala nga tupushinga enkyukakyuka mu Uganda tetwagira Bobi Wine batandika people power no kwangu obirese Bobi Wine batandika people power obawadde omukisa katika kunyonyole ekidako male Sumbusa yokusatu middle kinyusa ekyo ye foundation y'ebyobufuzi eberamu abantu abatagala kwesimbawo tebalina ki banywera wansi waliyo banywezi balonzi ekisooka andooza Honorable Muwanga akoze bulungi yennyonnyoddeko beeriiti bwe bafaanana Sumbusa waggulu munda waggulu era ebiseera ebyo singa DP yanyeenya fence simanyi bandigudde naye yandigudde wala yandigudde Museveni ebiseera ebyo naye ndowooza ensi zino essatu Uganda, Kenya, Tanzania. Kenya yesobodde okusustaininga ku mikago waliwo omukago gwe baakola ogwa NAACA National Rainbow Coalition 2 omukago ogwo gwaleeta Kibaki mu buyinza fact Kibaki yawangulira ku milioni 3 nga Kenyatta alina milioni yemunga mu 800. Omukago ogwo singa ogugoberera mu ngeri gye gwatandikamu omusajja yali controversial Raila Odinga yagulimu yadde si yali chairperson waago kuba Charity Ngilu yali chairperson waago naye Odinga yalinamu amaanyi ag'enkizo so omukago ogwo gwabawanguza obukulembeze muwangaleke agamba nti gusobola bawanguza wano obuzibu bwa Muwanga buli bumu nti yasuubira okwetereza balina kusooka kunyeenya fence abali halali basigale abali halali bajje naye kusumbusa gyageze oyinza okwekanganga wanyeenya ennyo ayinza okusigaza ensonda emu ya side emu musumbusa ng'ensonda eri eyawaggulu eyabaliiti egenze ne side eri nayo nga bagiridde bw'otunulira bannaffe ab'e Tanzania nade badde ba Kenya ebibiina 2 bifuze Tanzania okutuuka olwalero 5 we baafuna independence President Nyerere yasooka kugira mu 5 CCM yajja nga wayiseeyo emyaka nga 35 olwalero CCM ekyakulembera kubanga opposition eye Tanzania nayo yisiza ddala nga opposition eya Uganda tebasobola kwegatta era tebalyegatta Medi bino bisesa busesa gwe bobuuza obweteefu bobuuza eneeteekateeka abantu gye beeteeseteese ng'abeeteeseteese bakyaggula bibiina bipya saawa eno ekibiina kyonna ky'osanga kiwandiisiddwa nnyini kyo bw'aba si muwagizi waffe anoonyaayo kasente ekibiina tukigule Muwanga yejjeeredde Muwanga yejjeeredde naye ebyobufuzi bya Uganda lwaki obwegassi tebuyinza kubaawo Medi nti abantu bano abasinga olwaleero Kaija atya nti ategeera bw'anaagenda n'ayingira ekibiina ekiriwo ekinyeenya fence okumuwa kaadi nga kaadi ne gye bagigabira tagiinaako buvunaanyizibwa tagenda kubwako kalulu mu kamyufu atyayo
kati era ojja musanga agamba kuba naye alina ebigendererwa bye tageti ki zizesiza awamu nti kutojjako tageti yeesooka akanfuneyo nange ku buki ku bubaka kati bano baganda baffe abalinga abatuvuganya bano bamuwanga Kivumbi kati bo balinga abakwatako akakuuni kaabwe naye baamusembeza ku kakakuuni kali akayina otegerera abaki abalala muli mpulidde nyiike wano ng'agamba nti saagala byabufuzi bya Kenya byabufuzi by'ethnicity muwanga mubadde wano ng'ekisooka wano muyina omubaka wamwe eyayimiridde n'agamba nti omuganda atakyawagira Museveni akeera ku makya n'alonda Museveni oyo musiru takyasaana nakola ki takyasaana na kusemberera ani yabagamba nti wano we mukoma Halo musajja wa Kabaka mwebale kutuweereza nze Dido wano ebisango oli otya Dido gye tuli ssebo tusiimye nnyo n'abakulu abo b'otuleetedde ekyamazima kansookere naddala ku wali we twasookedde ku lunaku lw'abakozi omulamu ogwandibadde omukulu gwandibadde kutongoza musaala gwa mukozi afuna ki yenna amukozi omusaala ogutandisibwako ekyo kyandikoze nnyo impakiti naye kati bwekiba ekyo tekinnajja ze ndaba teri nnyo makulu nga nzize kwena ensonga hello Maybe. Kama niku wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam sebo. Erinnya lyange nze Ssebunja Umaru, sebo mpangala mu kibuga ky'omulundi sanga lya Algeria kiri kwagera president wa PF. So nva mu kibiina kya Democratic Party. Naye mukulu Nedi, nkwebaziza nnyo okuleeta programu eyo. Obairo nga nze sookera ku ky'abakozi. Nti mutuufu, gavumenti ng'egamba nti lunaku lw'abakozi. Naye mbadde ngisaba. Ete n'abaana abali mu makomera Abaganda n'Abasiraamu. Kubanga mulimu abaana abasiridde obwereere. Nati balina musango. Nakirala mukuru muwanga ageze n'agamba omuntu yenna ajja mwegattako. Naye takkiriza mu makyali bamu makadi ya people power agenda kwogera ati ebitambala. Anti mwanga wakasumbuusa waggulu. Halo. Halo. Wewe bali kuweereza. Alisema. Amanya nze Haji Makoro Kavuma. Sebo. Sala sajja Kabaka bali kuteera uledi. Obulire ebigambo akasumbuusa ono tumuwadde reedi tomuleekereza naye naawe nkwebaza nze Haji Makoro Kavuma bakulu mbalamusizza ensonga esookera ddala ebibiina bya wano bisobola okukolaganira awamu naye olw'okuba wali wanyeenya emmeeza buli lwebega bigenda okukolaganira awamu okujja okulaba oli afubutuse agamba nze ndi eno ate nzize nkulembera DP banyeenya olukomera bangi banyeenya olukomera nga balunyeenya n'olwekyawo kiba kizibu ekyokubiri Katonda mu buli nsi ateekateeka generation ez'enjawulo muwanga atera okyogeraawo mu Uganda kati generation eriwo egenda okuleeta ekipya Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kati biri ebibaddewo ebikadde mukulundidde bo bakolerera kimu ffe buteegatta ku ky'abakozi ogenze n'obuuza RCC Kitambula timutonzeewo mirimu ki nenda banga abutaabuta n'emirimu gye baasanga bannansi balina ennyanja baazibagubako dda ettaka bali batutteko bakeera kwata boda z'abaana buli round about weeri bamalawo mirimu wabula mbu mujje tujaganye olunaku mubuzaabuza bantu